May the souls of the deceased rest in eternal peace. Olutalo lwa Paalamenti olw'olunaku olwaliro lubadde lwa nnaku, ababaka babadde beemulugunya Kasasiro ayibwa ekiteezo okutuuka okutta abantu ku Lwomukaaga. Nga bakulembeddwa mu mubaka w'ekitundu kino Muwaddanku Nnyingi, Kasasiro nno gy'ayiibwa bagamba nti ekyatuusa ekiteezi si kabenje wabula bugayavu bwa kitongole ki KCCA obutakola bulungi mulimu gwakyo okutuuka okukkiriza Abachina okozesa ekifo kino mu bukyamu. Tinga abatuuze baffe bantemezzaako era ne baŋŋamba nti baludde nga balaba Abachina abaagenda ne basima wakati ne bateekamu payipu ne bateekamu ebintu ne babuuza mukola kintu tukola gaasi. Twagala okunoonyereza ekyokukiyita nti ettaka lyatambudde tukyakiwakanya akaseera kano paka nga tunoonyereza abaffe b'Abachina bye bakoze watyanga bye byabaluse. Muwadde atuuse n'okuyungula amaziga bw'ajjukidde emiranga abantu gye babadde bakuba nga bali wansi mu kasasiro basaba buyambi okutuusa lwe basirise bonna ne bafa. Abantu b'ekiteezi ne Lusanja gavumenti bagikola ki? Era bweteefuteefu ki gavumenti bweyina okuba nti olunaku lulambo olusooka olw'omukaaga kubanga abantu basibye bawanjaga bakuba amasimu bakuba ebiwoobe olunaku lulamba ne luggwako ng'abantu bakyakaabira wansi. Agamba nti kyennyamiza eggwanga okuba nga terisobola kununula bantu baalyo mu budde obw'ekiro ne balekebwa bafe nga tebawuliddwa bukyali nga balamu. Natuuseyo ssaawa 6 ekiro nga tewali mataala bonna bannyuse abantu bakyakaaba wansi bifunfugu. Kyannaku nnyo tewabaddewo resitule ekolebwa ekiro na misana. Oluvannyuma minisita wa Kampala Minsa Kabanda asabiddwa okwogerako eri olukiiko lw'eggwanga kyokka n'akawaŋŋamula bw'ategeezezza nga KCCA bw'ebadde ekola obulungi ejjayo mu kifo kino bwe waliwo n'emmotoka yaayo eya tractor ekyawagamidde mu kasasiro wansi bonna Abachina aboogerwako ababadde mu kifo kino tabamanyiiko. I've not seen any Chinese on site and I cannot comment on that. Those are just allegations because we don't have any investor around there. Kino kyongedde okujja ababaka mu mbeera ne batuuka n'okunenya gavumenti obutaba na ngeri kasasiro gy'asobola kukwatibwamu mu ggwanga mu ngeri ya tekinologiya. What we have in Chitezi is not a landfill. What we have in Chitezi is a dumping site. I don't see any landfill in Uganda. And if we cannot manage Chitezi, which is a national disposal, a national center for disposal, then how ready are we to manage other Chitezis in other areas? Okusinziira ku mubaka w'e Mukono Abdallah Kiwanuka wakiri gavumenti esengula abantu b'ekiteezi bazze Ddondo nga bw'ekola ku kifo ekyo okusinga okubayira kasasiro. Tetugenda kukkiriza kujja Nsowera, kujja Kivundu, Kiteezi bakireete Eddundu mwe tusula mu ffefe nnyini. Bwabaagala awo wennyini ffe tuli ready okwakomodatingawo abantu be bajja Ekiteezi be bali mu kumenyera amayumba. Mu kiseera kino okusalawo okwenkomeredde tekunnaba kufunika kuwa kasasiro wa Kampala gy'agenda kutwalibwa singa n'entebwa omwezi ogubaweereddwa okumutwalayo guggwako. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.